banange mpox waddala atandise okutulumirako ku betumanyi nina emboozi gye nalabye SB Fondoza yagikoze ng'omusajja anyumya mpox we yamuluma n'akomayo mpox akutta kafeesi eta mpox ndi mu isolation area situukirira bantu kuba kukwata bwenti bwendi gwandaba abantu bange mikwano gyange abadde beeraliikiridde sinnafa obadde bwannuma n'embwa ejjanjaba era abalaba akatambi ako bakakwata nze nakakwata nga ndi mu mbeera etaali nnungi naye kati bannaye bwenti bwendi gwandaba ababibalaze bantu bange nali nnyonnyola omu ku madaamu wange ng'ayagala kasente kakulabiriramu aleeta nga munnange nno ennaku zino ndi mu isolation area nafuna mpox yankwata ndowooza okuva kati we twogerera waliwo zinaku z'omwezi mmeka 12 yankwata ndowooza zaalimu 25 mwezi ogwo guwedde gamba ogwa January 25 naye saasooka mutegeera munnange oli otya maama wa bebi ali atya Junior ndi bubi naba anyway fact enkulu eri emba ne mpox waddala ate mpox yatuuse wali we musinga okwagala mpox ali contagious nnyo because akwatira mu bintu ebya bulijjo naye watuuka mu kwegadanga ate yejirisa awuga buwuzi because when you kuuga the whole body akati badde nsaba mmwe bakatayira abatatuula ababalinganga be baatuma mpox waddala aluma nebannanga abakazi kati yadde atakaki but I think it is also good for the public ate munogo kosanga example anti kyekyo ekibi ekyali ekirungi kyali kya eri jani naga eri wamala oli yasooka olwala fire yenyini yeyavaayo neyerangirira omusawo takkiriza teriyo omuntu mulala akkirizibwa kugira lwakuba nti kati lwakuwonondoza yagenda mu isolation yeyiye naye abantu abagenzeeko eri ewali bali abangi bw'avaayo aba ayagala ajja kunyumize lwa nsonga nti teyandyagadde kyayisemu okoleki okiyitemu aho ge mazima kale abantu abasinga mulaba ka vidiyo ako wemusinga okudduka naye nga tonnagendamu ebyo otutta obudde okweziyiza kama katonda atusaasire bannange ekyo nkibabuulira yo gavumenti eri ku kyeddagala liriwa bagezezzaako era nebugundi nze saagala gavumenti kugezako babatwala entebe saimu osaasira gavumenti eno tuwa omusolo ate era balimu ezo positions saa zino singa waliwo vaccination andi ekisooka mpox okusobola omuwera obulungi tulina bazina okusooka okuwera okwegadanga no tetugenda kuvaako we are human beings tekigenda gemuko mu kukulembeza obuntu bwammwe kyova olamanga kati nno mpox yasobola okukwatira n'embirala HIV is a sexually transmitted disease naye tetuvanga ku kwegatta wabula baleetawo engeri gye tusobola okukola saagala gavumenti entebe gyeri abantu era wona agenda olaba bino twogera wano ekisooka nti twafunako ku obuzibu bwa covid ekyokubiri heading to kalulu enkola entuufu nze omugayi yankubira essimu nga 2 nangamba sayimo muli awo naye olaba ebivulu yabadde ku 31st awo nowe mindi asena naye ekibuuzo ng'osobola okuvayo n'ogamba ekivulu ky'omuntu tukiyimirize saa zino singa waliwo vaccination center nga bakukuba akayiso mpox n'atakukwata balinda kimale kutaba butabi because you know when it gets worse bagenda kujja n'eddagala wenfuna video ng'eyo w'amaanyi neevaayo mu bubi bwayo nga bwerabika ekole ki anti semo ogenda wulira emboozi oli akugamba jasi yagenze mu tawuni gula bintu mpox n'amukwata because mno obulwadde bane abatuwe engalo mu bantu we are not going to kwesiba ku sex kubanga si wakwatira wokka eni ati yasussanyaawo awo yasusseewo nnyo anti oli ajja muluma agambe ye teyigattako na muntu nga mulwadde ayinza okukkiriza ye nga amazima gamuli ku mutima kutozeeye w'omukyalo oyinza omugamba nti namujje nga amazima gamuli ku mutima
nga yakimanyi nti teyamuzije through sex. Mwebereremu nze bibikudda kudda mwe mba musoko okwebereramu.